Way, Slim Prince again. Oh, yes, I Slim Prince, aka Mr. Ginger Master, and I want to say big shout out to SMX Media, Uganda, East Africa, keeping lockdown. Boom. Amanya ndobozi wa Times SMX representing straight out SMX Media. Tukaide mu vibe ya man, tukaide mu vibe ya Valentines na emu nange Rema Namakula nga yewe yatumanyiza. Okuvira ddala lulyeri kukwanjula oba kwali kukyala kwa Dr. Hamuza Sebunya ng'agenda okubeera nga akyalo wasenga wa Rema Namakula. Rema Namakula lwe lunaku olwasookera ddala n'atandika okubeera ng'ate ebifaananyi nga bambadde ebintu ebifaanagana ye ne Hamuza. We bate ebifaananyi ebyo ne kwanjula ne kubeera we kutyo. Baata sets nyingi nnyo ez'ebifaananyi nga bayambadde engoye ezifaanagana. We baagenda mu honeymoon bifaananyi bingi nnyo bye baata nga bayambadde engoye ezifaanagana. Okuva olwo buli we bafunayo time nga bayitirako mu studio oba wantu wonna nga beekubya ebifaananyi nga bambadde engoye ezifaanagana. Ne bwe lutyo olunaku olwaliro we lwakedde Rema Namakula nayo releasing ebifaananyi nga naye bambadde engoye ezifaanagana ne munne Dr. Hamuza Sebunya. Munnange Rema akazannyo kabadde akazannye bulungi nnyo ako. Manyi omuntu okuteekawo akazannyoko naye ate omuntu n'ava eri n'akubira mu kazannyoko ekyo ekisinga okuluma. Gwe omuntu n'okera ku makya n'oyiya oba akazannyoko n'okakola ne kabeera perfect bulungi naye oli omulyayi n'ava eri n'akazanyirazanyiramu ate ye n'akazannyo okukusinga. Kivanga erikola TV programu yo. Gwe n'okola TV programu nga nnungi kyokka TV yo n'eva eri nga yakatandika neeyoza mu TV programu yo ate yaabwe ne bagiraba nnyo okusinga eyiyo. Oba kiringa kujja na style ya nnyimba n'ojja ne luga flow ekyana na kidda agent kyo ne kive ne kikulaga ate mbu kyo kikuba luga flow ate ne kikulukuta bukulukusi ate kyo ne kikulukuta bukulukusi mu luga flow ne kikusinga n'okusinga ku speed gwe gyebadde okubira mu luga flow. Kati ne Rema Namakula naye kye bamukoze yajjeyo busuuti obulungi nnyo bwa Adidas ne babwesala ne Dr. Hamuza Sebunya. Bamaze okubwesala munnange bawo postinze ku makyawo wayiseewo saawa mmeka abaana bamugamba gwe nno ebyo byopostinga mbu muli mu laavu nnyingi nnyo ne Dr. Hamuza Sebunya twabikolakola dda abaana bakavaayo setsinga nnya lwakuba zoze kunsindikirako setse omwana agambe gwe SMX kakkana ngenda kusindikira setsi endala naye setsi endala nsuubira abaana bagenda zeekubya bwekubya naye no seti esoose y'omwana agisindikiddewo nga bali eri bakasindika ekitegeeza mbu bo already baali bagikola dda Rema Namakula agenza okugikola. Kyekibitinga Rema Namakula ne Dr. Hamuza Sebunya nabanene abapostinze ebyabwe bali eri bali mu spotlight bo bali eri ba celebrity buli kye bakola abantu babeera bakiraba. Bano ebifaananyi baali babyekubya tufu be basooka okubyekubya nga bayambadde nga Rema Namakula bo bwe bayambadde. This time round tebakopye Rema Namakula ne baawe. This time round Rema Namakula be bakopye bano if not yabadde coincidence. Ayinza okubeera nga teyakopye naye ne beesanga mbu naffe twayambadde nga bali eri bye bayambala luli naye nga tegwabadde mulamwa gwabwe gamba mbu twambale ng'ebyabali oba tukoppe bali. No siwe kyabadde. Naye this time round Rema Namakula bamukubiddewo 1-0 mu by'okwambala ebifaanagana ng'abaagalana kubanga bulijjo byajja ayambala g'amazima tebibeera bipya bibeera bitunge bibeera bya bbeeyi. Ne disem bwe bagenze mu boutique ne bagula zino zitwaka eze15 12 abaana ne bagamba wa ezitwali twazambaddeko dda tuzimanyi so nabo nga already baali bazambala dda ne basalawo bakubirewo omupiira. Kati katulawo ba Rema Namakula agenda sigala nga posting ebifaananyi nga bambadde ebifaanagana oba this time around agenda beera nga akyusaamu nga postinga nga bambadde ebifaanagana nga naye byo bya ssente nnyingiko. Abaana bawana e Kampala bye batasobola kubeera nga baaffordinga nsubira eyinza okubeera nga easy solution oba quick solution. Bwe babeera bagenda kwekubya ebifaananyi mu ngoye ezifaanagana betungisize ebyabwe oba se ekyo bayimportinga ebyabwe ebyebbeeyiko abaana bawana e Kampala batasobola kugira. Ne buli banayambala nga ebifaanagana nga abaana bawana basobola okubyambala mwana wattu bagenda bayisanga bubi nnyo mu kazannyo kaabwe. Naye Eddie Kenzo avuddeyo n'agamba mumanyi bannange tugende tuwagire Rema Namakula nga nange we mbagamba Rema Namakula abamulinza olowooza oba mu bifingo oba kinedda nze sina lutalo ku muntu ye n'abamusinga mulowooza ndi tiimu Eddie Kenzo oba tiimu Semyekozo naye nze sirina saidi gyengwa yonna ngwa Rema Namakula muleeta Eddie Kenzo muleeta so nga Eddie Kenzo yagambye bannange tugende supporting Rema Namakula mu concert ye. Yes nange mbagamba nange tugende supporting Rema Namakula mu concert ye. Zero kubaka sente sikasobola
nira sigenda kulimba mbu ngenda linnyayo ekyekumi sikisobola naye asobola ekyekumi bana ngendo supporting Rema Namakula o supporting Rema Namakula obeera omusupporting nze ye ng'omuntu obeera supporting nze Dr. Sebunya abeera tagenda spending nnyo kuzaaka meeza obeera supporting nze Eddie Kenzo kubanga amalo babeera bagenda mfunira ekyokulya amata abeera agenda gafuna so bana tugenda supporting ate obeera supporting nze ne munna Uganda munnaffe so Rema Namakula tugende tumusupporting mu concert ye gyategese ku Hotel Africa na amanya ndowooza nsigadde nze mu SMX representing straight out SMX media obeera yagadde story yange gyenkoze nkusaba mbyo like ngo subscribing ate commenting MCSMX I sign out.